pichiga tezirina kubo motoka tezirina we ziraga like nga jamu bungi batukubira essimu batugamba bannange fenno tulemereddwa jamu naye nga ziri olwo mu ssaawa 3 ez'ekiro okuva ku ssaawa 12 okuva ku ssaawa 12 bali mu kkubo just imagine from Chegera to wow. Bamujja mu ambulance baga katika tuntuze ku boda nga bw'olaba Salama Road it's under construction mayinja mangi potholes nga bw'obitegeera yajja enjala zino nga zivuddemu zeekulubula ku kkubo ziti zajja zivuddemu omwana he was the only son and a baby so batuuka mu Ndeeba bamalawo like 1 full hour waboda twagala okumwebaza olw'ensonga abasinga baba bati omuntu ali bw'atyo ng'ali mu mbeera mbi era abasinga baagaana naye basooka okufuna baagaana naye ono yeereeta n'okwereeta mambi mukama mwekyo kyasinga okwagala mwana n'afa bamuleeta akyali mulamu naye ng'akyategeera awo tuyingira mu kibuyawo kuba kalawundi ako twamala wendakika nga 10 ako teryakuwa weweka teryakola ki godi guma mama kusangawo nga waliwo ya gavumenti yatuli mu maaso naye ndalo zetambula naye yagaana tuwa ekkubo mwana akaana kwongeramuko kagombe nga yakyefuga ekkubo abakozesa amakubo sometimes bambi emitima gireme kubeera migumu nnyo kwamuna nga wesinkana nga oyo ye pesa ly'omuntu erisembayo. But do you think senga temwasanga jam we would have made it? I think we would have made it. Leaving the other issue maybe Katonda yali asazeewo but mtu asobola nga ali mu ambulance always see this I'm a medic like them always see this abula na ambulance just olwokuba alina gwagenda meeting nateekako obudde oh wow you get yes bwabuteekako alowoozese nti ayinamu kati baliyo bakiraga tayinamu naye ataddeko buki kati abantu bafuna immigration bagamba olaba na ambulance bagikozesa buki kati oli niwamuba oyinamu emergency olwokuba yafuna perception nti olumu muteekako nga temukola ki nga temuliimu agamba kirabika naye tebaliimu. Welcome to yet another edition of Share with RKB. Mwebale kubanga mwekumye bulungi ddala mukama mulungi ekiseera kyonna omukama mulungi era ze embeera ze weewaawo. Twebaza olw'obulamu bwonna bwatuwadde kabaka wa bakabaka kubanga sifa abategeera ennyo, sifa abagezi ennyo, sifa bagagga, sifa tusinga obulungi, sifa tusinga okuba ab'amaanyi. Patatuwadde omukka gwe tussa mukwano. Just imagine senga tulina petrol station etuwa omukka kyali badde kitya. Oza twalifunye ku mukka because abagagga bangi abavudde mu bulamu bw'ensi eno naye nga ffe abawejje tusigadde wate nga mukama atukingiriza amaaso amabi so mwebaze mukama katono olw'omukka. Just imagine waliyo omuntu kati asiza bussa ku byuma guno ffe gwe tussa we don't even pay oza twali tusasula sente meka ola tusasula masannyalaze tusasulira mazzi but just imagine omukka gwe tukozesa because even when you sleep osigala ossa sente meka zitwali baddemu. Tulabanga mukama mulungi nnyo ng'atwagadde so kikyokolayo ekyo okumulaga nti nawe paying back ng'omwagala yagala no neighbor wo nga bwe weeyagala awo mukama oba omusasudde sonyiwa emirundi gyonna gy'owulira ng'okoye sonyiwa mukama ajja kukingiriza amaaso amabi. Ruth Kalibala bwanika agemanyanga bulijjo naye nga ajja okujjukisa bannaffe aba Nova Natural Organics abakola ebisiko ebirungi ddala ebiri natural bikuleka ku natural skin yo but you start glowing in a way so birowoozeeko bironyeeko atira ngalo n'akala kabata sunscreen omusana nga mungi wesigeko mukwano abaami manyo gamba abakazi beekolera ebintu byakwesiigasiiga mukyala mwami ssebo ne kansa wa skin bw'ati abaayo omusana guli kasa guyitira okukuba ku skin gwine gye gudamagingamu mu ngeri y'enjawulo walimu abali exposed abeera nnyo mu muliro funa ka shea butter keesigeko mukwano kakutambuze bulungi skin yo ebeere nga naye esanyuka kaga ati boss wange anfaako so Nova Natural Organics bw'ojja okuba nga okozesa. Olunaku olwaleero njagala kwogerako naawe avuga emmotoka akozesa oluguudo owa bodaboda kamuleke because ye ka space kakosa kaba katini ow'ekigaali ow'akagaali n'atambula but gwakozesa ebidduka ng'emmotoka. Olunaku olwaleero njagala kwogerako naawe olw'ensonga nti bingi ebitambula ku kkubo okulina okutaasa obulamu
ezo emmotoka zibayita ambulance, emmotoka z'amalwaliro omuddukira abalwadde ng'omuntu omuddusa asobola okutuuka amba bawa ssaawa abalala bawa ddakiika abalala bawa na seconds. Anyway, wa seconds ayinza okuba tali onyinza okuba nkisusiza naye nga bawa eddakiika nti ddakiika 3 alina okuba nga atuuse ku ddwaliro walaga olw'ensonga eno neeno. So obadde toviira ambulance nga olw'ojabaga tebikwatako bw'ogira wagamba yamanyi bw'ogiraba tomanyi kyo kirimu naddanga taddeko akagombe nsuubira era nkukakasa tunamalirako sheeno ojja kuba okyusiza endowoozayo olw'ensonga nti olunaku olwali negatiddwako omwana omuwala bamese Joan Nakayiza ono nga namulaba ku TikTok nga mwannyina yali mu ambulance ng'emuddusa emutwala ekiruddu naye mu kubitaawo akaseera kaali kazibu nnyo nga jaamu mungi naye nga teri mmotoka evira ambulance kuyitawo bannange abantu abo ne balaajana ne ambulance ogiyisaawo neegaana ne batuuka ne batoolako omwana ne bamugya mu ambulance yali ku oxygen and they are forced omuteeka ku boda ese omuddusa ekiruddu ekyembi Katonda teyakkiriza aba atuuka bw'ati ekiruddu Mukama n'amujjulula kati sembuyaga ezikunta so mwannyina bwe nategeera nti mwannyina ku TikTok yagadde twogerekoko naye asharinga emboozi eyo osanga gwali abadde agana ambulance okuyitako onookyusa mu ndowoozayo. Nakayiza, thank you so much for coming through. You're welcome. Wewe na kukiza kujjako ku show yange ya RKB. Nawe bale kunkyaza. Omanyi numirwa nnyo abakyala. Omukyala n'omwana bankizo gyendi abaami bagenda kuyomba but n'abaami baana okitegeera simbateeka thank you ate nekya twayita babebi so baana you understand newe bale nnyo okujja bambi okukkiriza okutulako nange wano weddira kimpozi neddirangeye okuzaala banzaala Kasubi wano mu kibuga wano yes awo Kawaala bayitawo Mugema zone. How was it like okulira Kasubi? I want to be very, very active. Very active, banange. So, like, ngena gamba kirungi, era nze nganze okulira Kasubi. Kirungi, era I'm what I am. Kulwecho. Tinzaliddwa Kasubi. In fact, nije banzalira. Sigamba nti Kasubi. Kwa mamange yafuna amuzalisa awe Kasubi ewaka. Wow. Then kukula okusoma somedda Kasubi balwawo St. Peter Claver secondary Kasubi nosooka nengendako St. Mary's Nsumba then nenvaayo nenkomawo Kasubi. In fact all my life is Kasubi. Joan Kasubi. Yeah, it's Kasubi. Omanyi awe Kawaala bw'oyogerawo ndaba ebirowoozo bisonga kulowooza ku Pastor Yiga. Pastor Yiga nali mumanyi. Kiki osobola okumwogerako? Nothing much. Pastor Yiga yali musajja mulungi kyenyinza okugamba era may he so rest in peace. Yali talina buzibu. Omulungi oba otegeeza ki mundabika? Aneno mumpisa. Bulungi bungi naye yali mumpisa. Yali musajja gyendi kale gye tuli. Simanyi ku balala kuba munnange tomanya. One man's meat oyinza okusanga nga yagamba yali mubi naye ffe gye tuli he was a kind man. Ate twali banneighbour ne maama we. So tetwabafunamu buzibu kati siyinza gamba nti baali babi. Wasabirayoko? No, sasabirayoko. Safuna ku mukisa gusabirayo naye nga nali mwagala ng'omuntu. Wasubwa erina akatukasenga okwagala kyolifa teweerabidde. I remember kutwakalabaga ku TV kyolifa teweerabidde. We used to watch his programs naye ekyokusabirayo kyali kizibuzibu tetwasobola. Mukama amusaasire byamusobako amuwomboze emirembe n'abaana abawumbewumbe bambi okubanga ate bafuna kyonna kye babayanira emitima gyabwe naye gyali asobola okuwumula nga abaana be bali bulungi. Awummula emirembe. Amiina. Kasubi muliyo abaana bameka? Mwazaalibwawo abaana bameka awo? Kasubi tuli sisobola kukubala nti tuli abaana bameka. Kuba bw'ebbala nyinza okukisuusa bayinza ogamba Joan kuba ffe twakulira mu extended family. Okay, now I understand. Twakula nga tuli bangi. Tuliwo abaana b'abasenga, abaana b'abataata, abaana b'abamaama, tukulidde wamu. So nze nganze tekindiimu kyakugamba nti tuli bwe tuti naye nga biologically we are very sorry to say so naye. No, it's okay. Yeah, naye tatafayo abaana. Bwe bateeka wali maama
n'omugamba nti abaana b'ozaala baliwa era ajja abazaala okuva mu ye era bayimirawo nti bali aba yandika tatatafa alinayo abaana like tukuze tuli bangi. I have big sisters. Yes. I have little ones. Yes. Yes. So muli abaana basatu mwena muli bawala babiri n'omulenzi omu. Ruth awo tuveewo saagala tubeerewo. Kale. So kakati okukula bambi ono omwana bwe nalaba mu ambulance bambi eyafa yali namba ki? Kati oyo mwana gwe walaba mu ambulance eyafa, let me say he was the baby. Naye nga bwe nkugambye nti ffe we grew up in an extended family. Yes. Ye mwana nti mama we ne mama wange ba Luganda, so we are mama we ne mama wange they are sisters. Yes. Kati in being sisters abaana ba mama wange bakulidde waka. Nga bwe nkugambye nti for us we grew up in an extended family, so omwana oyo nti ne mu kumuzaala, in fact yagwa mu ngalo zange. Leka naawe Towakana oli muzaalisa gwatya mu ngalo zo? No, like twali ne mama wange in hospital mu ddwaliro mu kuvaayo mu ddwaliro wano mu Bwannakawere. Akulidde mu mikono gyo. Yes. And then later nga omanyi mukula agenza asomye abaddewo bwe bityo, naye nga tukuze ffenna. Abadde mwana afaanana atya bambi? Abadde mwana mulungi nnyo, ate nga talina kyejo, nga bw'onogamba nti he has been the only boy eri maama we, okitegeera nti ate nga ye baby. Yes, ye baby we ate nga ye mulenzi yekka, naye abadde yamukuza. Kugamba engeri gye nkunyonyodde nti ffe tukuze nga tukulira mu bantu tewaliwo room ya kyejo. Kati gwe waliyo like gwe akulidde mu mikono gyo, bw'abanga nti tewali kyejo kitegeeza gwe oba wakitandika olw'ensonga nti yagwa mu mikono gyo. Wamukuza otya? Nyina bakulu bange zo nange ndi mukulu kuba like ku mama wange ndi mukuze mukulu. Gwe mukulu? Yes. Naye nga nyinayo abakulu simanyi oba kitegeerekeka sagala kukiteeka mu mbeera nti yeebaze atusosodde nno, naye nga munda ya maama wo you're the first born. Yes. So olwa obuvunaanyizibwa naye ate nga waka waliwo bakulu bo, so kitegeerekeka. Naye okukuza munno ono bagenda omuzala balina emyaka emeka? Ono bagenda okumuzaala I was how old? Naye nga kyenyinza okugamba I made 30. Naye oli otegeera? Nali ntegeera. Because no, after day he has been 15. He has abadde turning 16 this. You know what I was saying? Like Muzalida, you are like 15. Yes. You are like 15 because I was like 15, 16. Yes. So you're making 30. Hey, wali mukulu ddala. Hey, ye osokusigeza ddala omwana. Omusajja abataliwo. Nali mukulu. Ate nga omanyi abaana abawala tebaliko na kumatwala kwata nazaala bati kiri bachwanga inborn. Yes. Balina that nurturing nature. I know. And at 15. N'abalongo basobola olaba kubakedde. Sure. Fistula abayinza okutawaanya naye bazaala omwana ali 7 omuwala asobola okulabirira bebi bwekimanyi ng'akaweeka akanaaza nokafaako. Yes. Nokafaako. Nze mbalaba n'olaba nti omwana muto ali 3 years agal naye ng'olaba nti afaayo okuba no banne. So bwekityo bwe kyali ku God. So God kumuzaala I was there. Tubaddewo mu buwerebwe bwe. So abadde asomera wa? God yakoma okusoma last year. Yali asomera Kokonjero esomera lita Hilltop. Kati ne tujja tufunamu some financial problems nga bw'obitegeera. Kati this year tasomye. Naye abadde yafunako ko wakolera awe Namboole yakolera mu batteries. Bambi abadde yatandika obadde obeera ddala naye like nga mubeera mu nnyumba ye? Kati azipanawo abadde abeera Namboole. Kuba gy'abadde akolera. Nengera some days ajja n'abakyalirako ekasubi n'agendako Enankulabye kuba Enankulabye ewali maama yennyini amuzaalira ddala. Yes. Naye nga era bw'ajja Enankulabye bw'agendako ekasubi naddayo gy'akolera. Kati okutuuka okuba nga bagituuka omutwala ekirudde okumurefaringa yali abadde ki?
God yali aradde some 3 days back nga si bwe bulwadde bwogamba nti omwana mulwadde nnyo n'avaayo ku mulimu najja n'ewaka ewa mukadde naye ng'asesema ne tumutwalako mu clinic n'atereeramu n'addamu like for those 3 days nga tayokya talina temperature naye ng'asesema. Kati on the 4th day lwafa mama agamba tukubireko ku abamuyita ssenga abajjajja abeera mu Kinaawa tugendeyo tulabe mu Kinaawa n'ekyengera mu Kinaawa. Kati baba bagenda Godi ne yesikira ku piki yaliko ne maama kati mu kwesika ne bafuna clinic mwe bagenda awo ekyengera. Kati clinic gye bagendamu twazaalisa wanganya naye ng'akedde n'anaaba like ne yeenaaza normally ng'ateredde okuva luli. Ezinaku zaali consecutive nti zajja ziddiringana Monday, Tuesday, Wednesday then Thursday. Kati ono ku Monday bamutwala wali ka clinic akaasooka ng'asesema bagamba abadde ki? Bamukebera nga tebalaba kikimuluma ne balowooza oba yafunyemu infections. Food poisoning. Tebagamba food poisoning bagamba infections. No, tebakita infections bakiyita batya. I think waliwo ekigambo kye batera okukozesa naye nga kibeera nga infections batera nnyo okukyogera mu baana. I'm sorry nkyera. Waliwo viral infection, waliwo bacterial infection. I think kyalinga nga bonagamba bacterial infections naye nga kiri like nga kiri kya bulijjo omwana wanaddukana wanasesemamu wanasesema. Yes kuba bamukebera nga tebalaba kimuluma. Kati olwo lwali olwokuna lwafa bagenda Kinaawa ne maama kati bali ku boda Godi ne yeesika. Kati bwe yeesika ne badduka waliwo clinic eyali awo bagiyita Bam Medical Clinic eri awo kyengera nga ku police. Kati bambi they came in as an emergency era abasawo ne bafaayo nnyo okulaba nga bastabilizing so omwana they fought ne mwana nastabilizinga ne bamuwa caayi n'asaba n'emmere. In fact omwana n'agamba n'ogamba omusawo this room is cold banfunirayoko ku room etannyogo gange eno. So omusawo ng'alina n'obakyusa room abateeke mu room endala ng'eno bagambye ennyogo gange nga babeerawo ekiraba bamuadmitinga. Bamuadmitinga naye nga tumanyi nti bagenda kumusiibula just bamukole kaso stabilizinge. Olwo nga bagamba mbu ki? Kati musawo bwamukebera ng'agamba nti omwana alina cerebral malaria. Okay. Omusawo yagamba nti omusujja gwali gw'amaanyi nnyo negugenda kubwongo ng'ayokya naye yakayokya. Kati zituuka essaawa ye kennyini omwana agamba maama njagala kulya ku mmere enjala ennuma. bamaze mukyusa room astabilizes he is even talking n'okunyumya nga banyumya. Kati omusawo ng'agamba naye olaba this cerebral malaria tetulina kumurashinga waliwo drip gye yaleeta nga alina kgenda mpola ne baleeta drip ne bamuteekako. That drip had to take 5 hours but so agenda okulaba ng'embeera omwana gyali later nga n'emmere bamaze okulya kunyamu babakyusiza later musawo agenda okujja okukebera ku mulwadde ng'alaba omwana embeera zikyuse n'agamba n'amukebera alaba ate omwana talina musaayi alaba omwana atabuse on an instant n'agamba ono tumusindike Mulago. Kati they were confused Mulago kiko n'abagamba Achuruddu ne bajja okwanguwa naddala ku musaayi cause kati ono omwana wali yeetaaga musaayi. Nga bakubira ambulance ng'ejja naye ambulance mu kujja kuva Kinaawa it was around 6 o'clock nga bumanyi nti those are rush hours in the evening. Kuba essaawa z'eccupa tezaggwamu. Eccupa yali alina okutekinga 5 hours naye tezaawera. Yatwalako nga mmeka olowooza? Yatwalako like 3 hours. Yes, n'olaba ng'embeera tejja kusoboka. Yes. Kati ne bakwata naye ng'abasawo bo baali bafaayo bambi bafaayo. Olabira nti no bafaayo banegenze
I do appreciate bambi bakola olabira nti bafaayo wano mu kujja omwana mu ambulance olaba engeri gye barashingamu so kakati bagala okulaba embeera si nnungi bagamba ambulance yitawo jangu ambulance ng'ejja yali yadwaliro eryo ati yali yadwaliro eddwaliro bayite ambulance yali ya Kitiibwa Medical Center naye eri eyo mu Kinaawa kati bwe bajja wano basanga jam yes naye nga bajja bamuyitako kati problem we are seeing okuva it's wano basobola kukiikiriza bayitamu okutuuka mu Kinaawa ne batuuka ng'omwana embeera tennawaseninga eri mu kuwaseninga nga they really need a hospital naye jjukira ng'omusaayi togenda kujja mu buli ddwaliro yes ate omwana yali under oxygen support kati muterako atewa oxygen eno mu ddwaliro bagenda okulaba ng'omwana embeera etako oxygen kati simanyi oxygen kiri kitya oba bo bapima oxygen nga gwamutaddeko agenda batuusa kiruddwa maybe with some extra time si byangu yes naye nali njibaddemuko Ruth batuuka Mundeeba kati wanene wona bajja bakuba bagezaako okulwana ng'ategeera nga bamugamba God teweebaka God zibiri tunula yogera oyagala bamuganda okwebaka koza ayinza okuyitirayo kati bagala okukipinga his brains nga ziri active yes bamugamba teweebaka God obadde ogamba kigodi kino kiri kitya God ng'ayogera naye nga kale ng'olulimi Yesu lutandise okukaluba kati kwegamba barwanye mu jamu okuva mu Kinaawa bagwa mu jamu wanene ku tusigire ekinaawa liruddawa kwakazi nange muwulira Kinaawa osobola kwata routes bbiri oyinza okutuuka Endatete ku bitaala n'oyitamu buyisi n'otakwata Masaka Road n'otakwata Kibuye n'otava eno Wakaliga gy'ova wabula n'oyitamu buyisi bwekyo ekikubo ky'ettaka kati if not that oyinza okuyita Ekyengera Ekyengera waliwo balagirira ettalo ekikuba ekyambuka ng'emugongo ate Mugongo is the other way it's the other way kati I don't know tuleke tusigadde ne Wakaliga gye wali otunyonyodde so kati muvaayo muyite Kinaawa mujja mugenda Kiruddu muyiseewo olwo kati mundeeba kati ambulance etuuka ku bitaala bya Rubaga Road nga ku Emwemu nga wafu wazibu kati let me tell you this tremendous kugange I wasn't there in the ambulance but twali tukipinga twogera kubanga nze nalina omwana mwanamga nange yali mulwadde nga tuli Kiruddu already mwana oyo yali ayidde ng'ayidde bubi nnyo ate nga mukujja twali ffenna nange najja naye kubanga omuntu omukulu ogwonye mangu waleka weegema neegema ate ng'omuntu omukulu yasiberanga mwana muto batuyigiza ebyokwegema naye ye olwajja yayondekerawo so we were under communication nga gwe already Kiruddu mutwali era twabagamba mwe mujje everything is there like blankets weziri masuka wegali bikopo flask tunetaaga mwe mujje nga bwe muli tugenda kusooka sharinga bino then tunalaba bye twetaaga tomorrow kati batugamba batuuse ku Emwemu ku bitaala bya Rubaga Road awo jamu bungi kati bambi driver nafubanga bw'asobola but people were not giving way kati to make things worse batuuka Mundeeba kyali kibi nnyo and truth you can't imagine Ndeeba wagazi cause abantu abasinga bambi nalaba nga bacomplaininga nnyo ku Salama Road yes this Salama Road is narrow naye Ndeeba wagazi nti omuntu asobola okukubako ebbali owa ambulance n'ayitawo bakuba essimu nga waliwo emmotoka ya government in fact nabagamba if you can take a picture of that car please do it ng'emmotoka eringa yakoze nga omanyi okubeera nga eri very rigid nga terina wedda no ng'esobola okuvaawoko naye nga naye akulaga naye ayagala kgenda naye ali ku budde gy'agenda agenda naye nga te remember sirens kweziri abantu kimanyi nti when you hear an ambulance olina okugiwa ekkubo babimanyi olowooza
nze kyowani mbeera mu njamu nentutunira abantu nga ambulance agizibidde n'atumbula ne music aleme kuwulira siren. But that's very bad. Kwaga, you never know who is that person in the ambulance. Kwaga tumanya izo kwa mama wa muntu, tata wa muntu. Lero kiri ku ye chizo kuba kuwencha. Yeah. Mwana wa muntu katizo yo mwana, he was the only son. Boy. And a baby. So batukamundeba. Bamala wo like 1 full hour. Nega tuli ku communication bwetwebuuza babafune eddwaliro awo eddala tetusobola netuuka n'okuva ku ssimu netugamba naye babaneno batulimbye kuba ambulance ki gye bamma ekkubo ffe nga tukimanye nti ambulance erina freedom of way naye nga kirala ekiri ku ground ng'abantu tebagaba kkubo batuuka ku bitaala bya ground ey'ekibuye. Yagambye eyo yo yagiyitamu ng'era owa ambulance yayita side ndala. Kati najagwa kuya Salama Road. Awo sire kubo libakola baali malaye tebanabaddimaliza naye Aunty Ruth ekyali awo twayogeranga ku masimu netubabuuza tukoze tutya tuzzaako ki mwana yetaaga omusaayi really omwana ng'afa naye nga tewaliwo kiddako. It was very bad. Omusawo olwo atuuka atya okugandika katuveemu? Who suggested? Omusawo yennyini yasuggested. There were 2 doctors inside. Naye nurses. There was a doctor and a nurse. Kati doctor n'alaba nga oxygen count balina tagenda kubatuusa waali aweddemu kati galaba endeeva zaabwe bagenda kuba batrainize for nothing n'agamba okusinga okumufiirwa wano ate nga kyetukoze jjukira omwana bamutwalayo mu ddwaliro eri kuva ssaawa 4 batobye n'omwana balaba nti at least asobola okutereera omwana bamuleese abakwana musaayi tebalina mujje nawe. Kati ate nga n'ekyokulala engeri gye bali tebali ku Salama Road kwegamba obeeranga gy'olaga nti olabayo tebwendaga weewali naye nga ebikutte wadde eno piki nga tezirina kkubo motoka tezirina we ziraga like kale nze Salama Road saagiteekako nnyo eri ba drivers sabateekako nnyo kazitunga nze naye eri endubudeeba yonna kyekimu bonna kankukwanga bonna baali bakozesa kkubo ambulance olina okudda ebbali bw'obanga oli muntu nga wesunako bwoti ng'olina feeling ti omanya eno mmotoka eddusa muntu muyi bw'oyimiriddeko obulamu bwe just nyigamu katono naye munnange they did it batuuka ku Salama Road nga jamu mungi batukubira essimu batugamba bannange ffenno tulemereddwa jamu naye nga ziri olwo mu ssaawa 3 ez'ekiro okuva ku ssaawa 12 bali mu kkubo. Just imagine from Chegera to Kirundu. 4 hours bali mu kkubo omuntu aliko oxygen bagende Masaka bamujja mu ambulance baga kati katumtuze ku boda kati bagamba ketumuteeke ku boda wakiri bamurushing adduke bamudduse kati oxygen bamumuggyako aweddemu yali anaatera okuggwamu naye ng'era bakibayita eno gye bamuleeta at least it's a better place ate nga kumpi okubaga kati bamuleeta bambi omukyala yeyatula n'omwana oyo truth olw'ebitabo ebitabeera byangu zatuli omwana oyo nga bamulese cause we are there to receive them nga bembagambye nti nze already twalinayo omwana nga mulwadde kanansi amutuddeko emabega bambi kati ekyo tukyoyinza okwewuunya twaliwo naye we had to leave our baby in ICU ate tujje tuhandling ono azijjidde ku emergency era omwana twamulekera mugenyi waliwo kana kafa kaali kaziba kayita kabeeka gwe twalekera omwana netumugamba kati gwe beeka sigaza omwana yali wa tubing naye bw'olaba nti no yeetaaza okulya
ogambe waliwo neiba yaffe mugamba tukubireko omwe ayambuke tujje tumukoleki tumuteekemu eddagala kati ffe ne tukkirira ate tureceivinga ono olwo tokitegedde nti ono ajja ajjirako omusawo waali batugambye takyabitegeera n'omusawo tatumanyi so we had to be there okuba receivinga bamuleetera ku piki naye nga kuno okugulu okwa right nga bw'olaba Salama Road it's under construction mayinja mangi potholes nga bw'obitegeera yajja enjala zino nga zivuddemu zeekulubula ku kkubo ziti zajja zivuddemu kati ate nga you can't blame the nurse for that mukazi azamunywezezza ati agamba bambi saamunenyaako yadde naye nga it was something very terrible. She was trying to save her life. Her best. Kubanga zikiramu eyo incident oba yabulizaamu n'essimu ye bambi nansi oyo ate nga teyali yawala nnyo okutuuka ekirundi because batusaba sente za boda oboda yatusaba sente ezibaleese yatusaba 3,000 waali kumpi kati ze mbuzaako ko naye bw'abadde side kino wa boda twagala okumwebaza olw'ensonga abasinga baba bati omuntu ali bw'atyo ng'ali mu mbeera mbi era abasinga baagaana bebasooka okufuna baagaana naye ono yeyereeta n'okwereeta mambi mukama mwekyo kyasinga okwagala mambi yakola n'amuleeta mugenda okumutuusa ng'enjala tugenda okumutuusa ng'enjala zivuddemu naye kati olw'okuba nti twaliwo gayuno waliwo abana bakola ku emergency twafuba okulaba nga tavaawo nga tumubeerako ne bamuleetera atukolere mangu kadi bakolera bakuwa namba gy'otambulirako ddagala biki treatments and everything olina okubeera n'ennamba era mambi yatwanguyiza naye omwana baba bakamutuusaawo batuggyeko omusaayi bakebedde bye bakebera like batubaddeko ko gabona gamba nti tugiyite first aid kuba jjukira tukyali ku bya namba dukoleete eddagala dukoleete kino dukoleete kino mwana n'afa baamuleeta akyali mulamu naye nga akyategeera yali akyategeera bwe yatuukawo yakutegeera wamuyitanga god omumanyi nzaani kati bwe twategerera nti ategeera omusawo yamubuuza Godfrey omumanyi naye nga ate ffe hekudse naye nga tasobola kwogera olulimi lukaluba olulimi lutandise okuzitowa naye nga ze kyembelievinga nti awo yamuyitamu wano ku kkubo nga bajja jjukiraga ekituufu nga bwe baali tebazze nti mulwadde nti anaatabukira mu ddwaliro omulwadde mwamusanga mu kkubo ekitegeera kati tetwalinawo nti ayinamu esweta engumu abaali tebasubira nti bajja mujja mu ambulance bali banya ambulance emutuusa ku emergency nekyo nakyo yes kati ate kati twali olaba nti nansi yakola obuvunaanyizibwa bambi yakola obuvunaanyizibwa naye bamala omukebera ali ku ddwaliro atuse ku emergency batekinga gundize zonna yes n'akutuka in fact results twali tetwanadooza nakuzifuna mwana n'akutuka naye nga nze kyengamba nti singa twali tufunye entambula mu budde nti singa ambulance yatambulanga bwe yali erina okutambula maybe we would have saved a life 4 hours nyingi for oxygen obula bano mu covid nyingi kati ate abantu balina that mentality nti muziraba kutuleekanyiza tezibeeramu bantu oluusi babeera bagenda out zaabwe mubeeramu biki naye munange you never know maybe bulijjo tezibeeramu naye nga kwolwo zibeeramu omala gituulamu mukwano z'omwana wange bamutomera n'atula mu ambulance eyo ne tuvuga nga ndaba tetutuuka bwekiri era ng'omusajja ayita ku pavement kyokolaga natunula bwembi nga ndaba wonna ekkubo lyonna libooze video gye ndaba ku tiktok wonna ekkubo libooze nga ndaba yali talina waasobola kuyita yali talina kubanga ye omusawo yali avuga driver wa ambulance yagamba nti avuga tabeera musawo ye musawo yali musawo okay yali avuga naye nga musawo wow okay kati nagamba nti naye bwe yabalaga nti mukwate wano baali balowooza bawadde ekkubo
kuba bawadde parking omwana bamuggyemu. Okitegeera bo balowooza nti bawano wabagamba waliwo ekkubo maybe banapenetratinga ne bayitamu, you never know. Naye yali abawadde wa bapaakinga omwana bamuggyemu. So singa ebintu bya Katonda bibuzaabuza. Si byangu. Kwa tulinawo comedian awo bamuyita King Kokala yamala n'afa. Yafunako accident. N'ayingira mu kigoma, bava okuzannya n'ayingira mu kigoma omwo. Ne King Kong baamulaba nkeera. Ne bamutwala mu ddwaliro. King Kong n'atereerera ddala. Ate yafa luvannyuma. Naye kati olaba nti kano ka distance tekaali wala nnyo. Naye munnaye tumanyi nkifa abatali basawo. Abatali bakatonda, because even doctors can fail. Atali katonda, maybe katonda bw'ati we yali yategeka okufa kwe, naye abakozesa amakubo. Sometimes bambi emitima gireme kubeera migumu nnyo. Kuba munanga wesinkana nga oyo ye pesa ly'omuntu erisembayo, nga singa aba tayambiddwa badege ng'obulamu bw'omuntu bugenda kubeera shattered. Akalenzi kokka kaalina maama. How is she? She's trying nti ne katta ne bakuddamu kukola like akyafuba. What are you doing to help her? Era kyomba mufunyeyoko n'omukubira omukubiza essimu ngamba oli otya, obulamu bulungi, obulamu bulamu. Because she was a single mother. Like abaana be yabeekuliza kikazi kitegeera nga si byangu. Yaliwo ekirudde oba yajja after? Yajja after. Kati bano be basooka okufuna piki omwana n'omusawo, then later nenda afuna piki emuleka. Yali mu ambulance. Yali mu ambulance. Agenda okutuuka ng'omwana agenze. Agenda okutuuka. In fact ndowooza omwana yali agaalinda ye. Kuba olwamulabako n'abeera nga stabilizinga. Amusawo okuddamu okutuyita ng'omwana afudde. Yali gagaalinda ye. Naye nga emboozi y'omwana oyo bambi tulaba nga yandiwonye, nga kale yandibaddewoko akabanga akalala. Kyolowooza kirina okukolebwa? Nze kyendowooza, first of all ku luguudo Rasalama Road, that road is very busy. Waliwo essaawa nze nanditeeseza. In fact nalaba ne guy Lucky Bags eyasooka okupostinga ku ka video. Yaraba bimwebaza ze ku lunaku lw'amaziika saasobola kuziika. Nali njina okusigalayo mu ddwaliro. Nali mu ICU, mulina okumufeedinga ku tube, ate tolina gwogenda gamba nti munange mumufeedingireko, olina okubeerawo. Kati namulaba nga apostinze nga naye akyogerako eky'oluguudo olwo. Nange kye nandibadde nnyongerezaako nga ngamba bannange singa kibadde kisoboka bafune essaawa ze bakolerako ekkubo. Those few hours abantu nga bali busy, abaana bava ku masomero, abantu banyuse okuva ewaka. The fact that referral hospital gye tulina kati enkulu ya Kirundu bandibadde bawaamuko sometime. Etumanya nti n'aba construction bajja kutandika ssaawa bwe ziti, kale ssaawa bwe ziti babeere nga bamaliriza. Kati ate n'ekyokulala to other road users nga tuggyeko Salama Road. Bannange, let's learn to respect ambulances. To respecting ambulances. Kubanga you never know. Ani ali omwo? You never know. Oza n'okukoza nti si wuwo, naye ate nga wuwo. Ng'ate wuwo. And things happen. Kwatula nnyo abantu ng'ayita ku accident. Naga ate binkwatako. N'ayita ku wuwe. Anyways, omwana ono okutamuziikako wafuna closure. Badege kyannuma nnyo. Kubanga buli muntu gwenda kubeera nga mugamba, nyina baganda bange abakulu, waliwo gwe nasooka kubeera bamuyita Jackie. Namugamba Jackie, kati gwe wandize n'obeera ku jjana, nze nekola ki? Ngenda neziika. Agamba kubuulire Joe, babita Joe. Kubuulire Joe, sisobola kuteeka mugundi jjana ddagala gwabisobola. Kati ate nekubira Jovia. Nagamba sinza butaziika. Kyakuleka waggwe.
Bannange nze kulya Ruth nze kati nze muntu anyumya emboozi eno n'okusmilinga ne smilinga cause I can now smile. Nze natulanga mu ddwaliro bweti naye nga you find yourself ng'oli mukukulukisa maziga toyagala abantu bakulabe bwe wekweka bw'okola otya naye nga oli mu birowoozo ebiyitirivu tomanyi ono gw'olina oba anaawona oba taawone eno ono gwe baakabaleetera ye afudde kwegambanga bitokyaringa psychologically, emotionally, physically kubanga nono omwana nga naye bw'omulabako Ruth nga naye ali bulala so embeera eyo kiwume ey'ekyongobero ekya God okimalamu bbanga ki? Sakiramuko nnyo to be sincere, it took like a week. Kikyakuyamba like to overcome because si byangu naye munnange omanyi at the end of the tunnel there is always light. I know. Nze ono jjana bulijjo yakomanga okuimprovinga no baby yakomanga okuimprovinga ng'olabawo progress mu bulamu bwe nga at least agamba Mukama weebala eti obwondo bwe buba bwagenze at least obwondo weebuli, so it kept me going. Nti oleka emirimu buli kimu n'okireka nosooka ofokasinga ku kino kati nga bolaba nti ate ono yagenze nga yabakubirako ne ku simu n'ababuuzaako muli mutya kitegeera ng'essaawa zino taliiwo ng'ate ono gwe mubadde bweraliikirira Mukama amuwadde obulamu. Kwegamba kiina engumya gye kikugumyamu n'ogamba maybe there was a reason as to why ono obulamu bwe bwagenze ketusigaze obwono. Kati nga tuwumbawumba waliwo omuntu ng'ayita mu mbeera eyo gye walimu nga you grieving olowooza akaseera kak'ekiyongobero naye kakyamulemye okuvaamu bubaka ki bw'osobola okumuwa osobola mugumya otera osobola muwa magezi ki? Bannange grief si nyangu yakuyitamu si nyangu naye nga tukkirize ekisookera ddala kwekwasa Mukama kusaba. Kwegamba waliwo essaala mu Bible nga Katonda yasiba ekibyu so okkiriza Katonda n'akusiba ekibyu n'akolanga ye Katonda mu bwakatonda bwe. Obubaka onsaba omuwe nga omutunuulidde omukyalo oyo Mukama amusiba ekimyu. Mukama amusiba ekibyu yenna ali eyo ayita mu bulumi bwe bumu kuba mutayinza kugamba nti munnange nze nakola bwenti ne bwenti buli omu alina engato ezimufiitinga ayinza kugamba nze kwanze kati nze experience yange yali yitiize buli we nalabanga eno baby awona naddangamu amaanyi n'essuubi era nagomeranga ku mwana zo twali tukyali ekiruddu nga tukyali kuba twalwayo mu ICU twalwayo naye nga kiggumyaga buli kanaku ndaba tulinawo progress naye ate kati gwali eyo oyinza okuba nga tolina buzibu bwe bumu nga nze bwembadde empitamu naye tusabe Katonda akugumye akusibe ekibyu Katonda yaba akunyweza weekwate Mukama kuba yasiiga tewali asiiga Mukama tewali yayinza okugumya bw'obeera ng'olinako banno b'osobola okunyumyanyumyamuko nabo kozi bannange n'ekyokulala nze ekirala ekyatugumya bantu bajjanga kutulambula abantu nga batuzaamu amaanyi n'owulira abantu ababa baziikiddeko nga ne gw'otayinza kulowoozako nga bagamba naye yaziise n'ogamba waawo abantu batwagala bwe bati so bw'obeera ng'oli mu mbeera eyo ng'olina abantu b'osobola okureachinga out to ne munyumyamuko n'oyogerakoko ku mbeera gy'oyitamu you never know ate oyinza okuseka n'omuntu ayita mu mbeera y'emu nga gwe gy'oyitamu eyinza obutafaanagana nga yiyo naye eyinza okubeera slightly relevant n'eyiyo tomanya kiyinza okuyambako naye nga healing is all about time tekimala gajja nakugenda. Simanya omusawo waddamuko n'omulabako oyo omuwala omukyala nawulizako ku musajja doctor nawulizako ku doctor omwami oyo bambi naye kyamuyisa bubi because teyaziika yamanya 3 days after the death of the boy ate when I posted that he's my brother eyafudde someone
reposted n'agamba ono alimba omwana akyali mulamu. Social media bwekyo. So kati yagenda n'ekyoli. After 3 days n'agamba naye let me first confirm. Agenda okukubira mukadde ng'amugamba kituufu n'okumuzika twakoze eki. Twamuziise. Babi nayogerako naye and he promised to pay us a visit. N'okwenda naye nga he promised to. Bambi. Mukama ayongere obbanyiga era ayongere obbasiba ebiwundu. Naddala maama. Okubanga akaana ke kali alinawo akalenzi. Mukama amugumize ddala mu bana abaana abawala. Amusindikireyo omwana omulenzi anaabeera omuko. Anaayingira mu kituli ky'ono omwana omulenzi. Naye ng'atera omwana kiba kizibu tazikawo. Omwana tazikawo. Ate n'ekyokulala buli lwalaba omwana ali mu myaka gy'omwanawo. Buli lwalaba omuntu akoze ekintu ekifaanaganamu n'ekyowuwo ne waba takikoze obeera ogamba ayisigwa nange nga badde maybe naye yandibadde bwekityo. Thank you so much, Joanne, for your time. You're welcome. Wale kujja kusharingako naabo. Manyi nti nno wali kikukaluubiriddemu yane nga kankuwa akadde osooka ohiiringa olyoka ojje because bino ebintu twetaaga okubimanya ffe nga bannayuganda okutegeera nti obuntu obutono bwe tukola obwo mu kusaaga bulina engeri budamagingamu abantu abalala. You understand? Nti seconds 3 zokka oba eddakiika 3 oba eddakiika 1 gy'olemera mu kkubo esobola okutaasa obulamu bw'omuntu. Kibwogimuwa bw'oti n'ayitawo osobola okutaasa omuntu omulala naddala ambulance eyo. Era bannange ba road users ze badde oba they need more sensitization. Okimanyi nti abasinga tebakimanyi nti kale bakimanyi naye kwegamba oba bali just stubborn. I happened to have Joanne. Joanne's sister wa God omwana yali 15 years old. Gundi yo story yankwatako nnyo because njira ku YouTube, I mean ku TikTok. The ambulance and the oxygen plus the load of salam. Wow. I was so touched because we struggled. What happened? No, actually, these people reported in them, but I was around 10 in the morning. That's when they reported this side. Okay. So when they reported, the person was unconscious. So they no, at first I heard they called because this is what I got from the mother before. Mama yamukubira simu. Bakubira mama simu nagamba, you know what, God is sick. For almost 2 weeks. 2 weeks? Almost. No, 2 days? No, it wasn't 2 days. 2 days, that's why it had already worsened. Okay. You get? The guy was vomiting. So, we yajja nsubira kumacha. So they were transferring him to go to the facility for treatment somewhere in, was it in Mukono sort of. So all of our accident guy na convalescinga. So convalescinga and so fainting nga oli ku border ne mama. So they were in the border. Yes. So like agamba no you what? So to itire to for treatment. Then as the guy improves, maybe we shall continue with our way. So when I did MRD, it was reactive. Okay, MRD is reactive. Okay, so I let me first do the emergency treatment, stabilize this guy. Yeah. I did the emergency treatment. Well, and the guy responded. It was like after an hour, the guy was okay. Very fine. Well, like, how are you, dog? I'm fine. How are you? Whom do you want to talk with? That's why I asked the guy. God, yes. I go, what do you want to talk with? And God was like, I want to talk with, where's mom? I get it for you, mommy. He fast right. Mimi soko muleke it's fine. Mami ngambi soko to muleke it's fine. Soko we bake mukatono. Soko normalizing. Do you know where you are? Yeah. Ndi mudwali. Good. So the mudwali ngana yes. Kati normalizing. Awali. Mugamba what is this? Wala. What is this? Moto ya mazi. So I was happy nti. You know, if I was out since singo kutusanyusa. Kukola ku mulwadde. Now responding. You feel happy. Yes. Feel like now everything is like okay. Yes. And by then I was having another patient. I was having only God. So on the due cause, God nemugamba kuitira mama yogera. Nasoka nimpita muganda we. Pogora the name of muganda. Najamuza who is this one? Na muogera. Na mana aseka. Good na koma nagamba mami we ya kaba. Gatide. Yeah, mami. Ali fine. I'm fine. So I'm the guy is fine. The guy is that's good. One guy are fine. So we moved on. Then I had to call the mother because I saw the mother is worried. I gave the mother a seat to talk as friends. Like, mommy, be fine. No one can very fine.
good enough waliwo improvement. Yes. Nyaga mulabako nti ajjangu okole ki? Omulabeko. Mugamba God, wangi mama. Like, ngalaga improving. Yes. And me like, no, that's good. I will never pay $1 million. Just joking. I know, right? I know. So, nebanyumyamu awo, nebali mugamba mami, muleka akole ki? Awumule. Yes. Nebali ngamba naye musawo musesema. Wali kye yangamba, mami sesema. Kaswe sigenda kusesema, sesema nnyo. No. I've tried my level best. Togenda kuddamu kola ki? Kusesema. So, we moved on. So, I don't like, man, so no lumu ng'ennyogoga. Mpayo lumu erakola ki? Ennyogoga. Then ne mutransferring okujjamu eri okuddamu erakola ki? Nenge byadda lumu eri ennyogoga. Yeah. Nange nyini njimanyi nti ennyogoga. Okay. So, ne mukyusa ne muza ekamfadde era yatamba n'okutambula yekka. Ate lyamukuteko ki? Wow, ku mukono. Okay. Ne mukyusa ne muteka kipa nesiganga ekyakola ki? Kyatambula. Ne mbuza God. Kiki wandyagadde? Tompanja kusesema. So for him was the word of vomiting. Sesema. You get? Yeah, I word of vomiting. Then I'm gonna go. Don't get sesema. You're gonna be fine. You're gonna be fine. Just feel free. Feel at home. Just relax. Just know where you are. You are safe. Bambi. Ovudemu eri state gy'obaddemu. Kati oteredde. Kati ogenda okola ki? Yes, oteredde. Ne mubuuza osobola okuguluka. Yeah, sirina buzibu musawo. So n'okwekyusa mugamba weekyusemuko neyakola ki? Neekyusa namuko. Nga manyi sometimes oba omukola ku mulwadde kinyumanyuma ddino tamubowa. N'omuwayo ebimubuzaabuza. Mugamba so okumpirayo oluyimba. Tisisobola. So on the long line it was around 1 sawa musanvu. Ne mugamba God sawa mukaaga kitundu. Ne mugamba God bakuweyo kacaayi okole ki? Onyweko. Nanga mami aliwo. Nemtamye ne mugamba mami etula kwanyumyamu nani? Ne God. Batula ne banyumyamu. Ecupa yekyagenda. Eyasooka yatambulako speed. Eyaddako na normalizinga speed ng'eriko wansi sagala ekole ki? Eyanguwe nnyo. Ne mugamba mami ne banyumyawo ne mami omwana ono kola ki? Ofundeyo kacaayi akole ki? Since amaze ebbanga takola ki? Talya. Ate agamba yo kiro yasuze buki? Bubi. Ngamba ya namuwa kacaayi nanywa bulungi ki? Kacaayi ke nakanywa. Ngamba now you can rest. I have no problem with you can rest. So then keeping on ngakola ki? Monitoring. Yeah, monitoring, checking, monitoring. Kaliwa chupa bwe yagwa mugamba God first rest for only like 2 hours then ngenda kuzaako endala. Ole chupa nga yaki? Eyasooka yali just nga gitwaya ku emergency genso okola ki? Omustabilizing. Nawe sinaba kutakolinga ku programu ya musujja gwakola ki? Gwalina. So like after some time like now let me talk on this. Nemugamba ina tugenda kukozesa test on it because it's a very good drug. Yes. Like ngenda kuteka ku D5 because ngeri joyidewo okola ki? Okulya. Ato badosesa. So tuke ku D5 nenjiteka mu B complex. Nenjiwanika. Etambule nayo ki? Mpola. Yeah. Then I got another patient from Lubaga. Came this side, it's my friend. Yajja ngamba what man. Siri fine. Mwana wange mulwadde. Kamera mwana ngamba what? Treating omuki? Right. So I was working on this one as I'm checking on God. So God was like, "Bwekola." Gayogera. God was fine. God was fine. It was up to sawa nga 10. Nga odi 5 etambula pa nemugamba God chupa yogiraba. Ndagala at least yetambule okumala akaseera. Eyinza okujja kusawa nga 4. Ndema nemugamba God petugana so akole ki? Tambule mu 4. Sijja koma. Oba God yakifuna atya. Nayongezaako ki? Echupa. Yayongezaako echupa. Agari yangu ave. That is what sparked me off nkuyanga. Kyankuba mukola. Zengo omusawo. Because mba sentenze kipanga njagala etambule ku speed gye njagala, that's what we want. Then musaala agamba kalibala sagala ogende. Nati twagala okole ki? Ogende. Okitege. Ng'ate oteredde. Sigenda bukulu. Abantu bagamba kino kitambule bweki. Okitege. Akimbe n'ogamba bano kirabika bakola ki? Otusaasire abalwadde bwettu bwe tubeera. Somehow bored. Munnange ffe. Tubeera twagala, tuba tulowooza kitwagaze. Abali mutukozesa nnyo ensobi. Mutukozesa nnyo. Omulwadde yagamba yangwako oluddewo tekamma. Omugamba neddagala litambula mpola. Nkize mpamma Makerenda saagala kunkuba mpiso. Tubikola ebyo byonna. Mubikola. But omulwadde agambe according to the condition you are having. Yes. This is the best treatment. Yes. Nedda. I want this.
Yes, you want that. We have no problem with that. But according to what you are having right now, and see and what the solution. So now guys are calling. That's going to come. God has made a mistake. One level ya God jaliko. Sababu nasobola okusparkinga off na faintinga nakola convulsing. Chwa ndi mukujiminimizing. Secondly, God si alina omusaibe gw'oyina. Iminde ya God sanye li compromise. Secondly, omusaibe tisigwe mungi nnyo okutuka ku bugwa nti gusobola holdinga pressure yaki. So tulina omanaginga obutawakadi obutafuna saturatory overload. Speed eno okubeerako ki once. Because if you tell me nti mwaga tubeere no speed ebeereko waggulu, meaning nja kugiteeka waggulu but omutima ngenda kugamba gukube ku speed olutamba fumana okusesema. Wanjise kino mugamba relax mukoze ensobi musoke mulinde. So mukusoka yali fine nga nakatuuka mpoza ali ndi wabweru mukutuuka mungalaga ali fine. Then Buganda yasoka kungamba bodi ayongeza chupa najirabika embeera yena ekyusemu saa 11 ezo zingira 10 ezo 12 ngamba kuka boarding olaba ate jukire eddagala lyevuma kuliteka ku speed etaliriko. You get ekipande yali yokka yalimu eddagala B complex eberamu because he had malaria and namu muri muna eddagala eddala ekyo bazishine ayagala tambula mpola yayagala kuddukadde ku bibye banna Chine omulaba is good in complicated malaria, but he has only one problem. Atambula mpola is one of the drugs gyensobola okuwa nenabira nange njikuwadde nga nkulaba bulabi. What is most important is you need just to follow the patient. Sorry. Is then the patient okay? How are you feeling? Do you have any change? So first God, are you fine? Yeah, I'm fine. Okay. So it was like after 10 minutes, God inachuka. So I realized kati eddagala because madam dani sokola omulimo gwali. Just imagine tupe yokutambula almost a half year atenga saga etambula half year in less than 30 minutes. It is too much. A bottle of D5 having complex and like what atabuse. I had to find all possible ways. The only way I had to go is to go to Malago. Chirudu. Yes. I called my friend, he's called Chitiwa. I just called Chitiwa. So I called my friend, Doc, are you free? No, I'm busy. No, I first put everything down, have an emergency at the facility. Like what emergency? This and this. I explained everything. I'm like, okay, so can I come? You come with oxygen because it's a tough condition. Like what happened? I will explain. Let's first save the life first. So the guy tried his level best. You know our Lord is our Lord. Mukwana. Nago kutuka wa. There's a lot of humps. Plus we call it humps. Yeah. Ebinya bingi. That's we call them humps. So there's a lot of humps. Terezemu abechingera bachusemu. So guy tried his level best. As an ambulance. Mutadamu how speed. Mugambi omanyi. Tugenda wa? Chirudu. Nangamba naye, what happened? Nemunyonyola distribution from the beginning. You know, the guy came with, okay, he was unconscious. I tried my levels, normalized. After normalizing, he was even talking, even took a drink. Like, now, I had to put on this because it's having malaria. Like, okay, so we shall talk as we are going. The guy started off the vehicle. Oxygen on. We moved very fast. I think I've never passed the side. I don't know. So this is the other side of what do you call that? Is it Natete? We never passed in Natete. No. It's Natete. Yeah, Natete. Is it Natete? Natete. Then you just cross in. Right on Bisa. It's Natete. Natete, you go up the other side of Vitala also. Yes. To come Vitala. Maitawa. Twaitawa no. Fulumira banange. Fulumira mu. Mutugambe tutambulenga kwaba. Mobile mna saving life. Laba mutu ani store abawo. Mutu ndwe yes. Katofye mbitala bya mutu kuna mwaya. Yes. Netusalamu buki? Busazi. Tusalamu busazi awo netulumba. Ngangamba manyi tukube jamu wawa tukole ki? Tumweso nyiwe. Nemugalinga ku Freedom City. Freedom Nimga mawutwali wo kajamu. Awo yisiti wali ki? Jamu. Tumisanga mu maaso. Kibuye side. Awo tuyingira mu kibuye awo.
kuba kalaundi ako twamala wenda kikanga 10 ako teryakuwa waliweka teryakola ki God guma mama God guma aliko oxygen God wangi guma nkubira God kola ki ngoza musawo BP eri etya BP eri ku normal sawazi eri ku normal yes okay tugende mutuse kulanda about ekibuye tunaba kutuuka muli waawo tuli mu bitala wali bitala wasoka lero liko tuke ekibuye mu kulaundi abantu traffic bali bakuttemu nga mono kazikutte nnyo ndeeba oba eno kibuye eno side ye najja nankumbi wemba nkubwidde ekifo mba nkuli aika ndeeba kwanje wani yatugambye ndeeba zojo wanti ali mu ambulance ya aho ndeeba itala eri ndeeba ya kati awo basoka batukwatire nga tuli awo tuyimiridde then from nowhere batutamu awo kwa wali kabuuso awo ku bitaala tetwayita kabuuso mu bitaala tetwayisa kabuuso mu bitaala awo wali ebitaala twakuba not forgetting the place it is okay otantuka ekibuye tujja kutegeerawo soka tutuuka ekibuye round y'ekibuye giraba angamba omanyi tetugenda kukuba round iyo tugitemereko eno nti tesikulinako buki buzibu azifalazo omwana omusembeze atuuse kiruddu tukuba ttaala tuyingira ku liddako awo awo awali gundi nga wali poliisi y'ekibuye polisi ekyo nga tugaga kino kifulumiramu eno ku Salama okay wansi eno ekiba ku dancers awalinga dancers waliwo petrol station eri awo yeeyo weewo ekisalamu nekigenda ku Salama road ekyo kibi nnyo tufunyamu eri ku Salama tukuba lawundi eyo tugimalako tusangawo nga waliwo ya gavumenti yatuli mu maaso naye nga loza etambula naye yagaana tuwa ekkubo mwana akanda kwongeramuko bugongo kagombe naye akyefuga ekkubo naye amala nanyiga namuyitamu netubrankinga ofe netuyingire nangamba notuyingiddeyo ebato ku Salama juka ekkubo balikola yes ebinya bikubye ebisooka eno nga obuda noku how do you call that now? Machindye. Yes. I'll be talking with you. Machindye. I'll be talking with you. Atukuba machindye. Yes. Ganda wangi. Ebinya nga ebinya bingi. Manyi wawo wanda. Madoko manyi. We have no option. We have no option to save life. We started to save life. Putting everything aside. Tulina okola ki tuyagisa okola ki okola ne mugamba oke tugende God wanje wachayo God tewebaka nga wakutunulako pressure eri ekyaliko we go God afuna ataka nga tukyali mu motoka tuli mu binya byafu tukuba God asoka afuna mwawo ataka soka afuna mukawo strong convulsion bajo ngaziba jamani sijazimu kuba mwawo amalano malayizenga olo mujamu makamala banga kutuka mujamu awo tujja kuba binya byaffe kati jamu tumutuuka ne bali mukola awo ekikubo tractor yimiri mu maaso naye nga jamu wakamba ngereza wano tractor eri wano ffe tukyali eri ku maini muli wala side ne side ziparking kosa kuyitawa kati nabera musawo nagamba nze kafume mungezeeko okubanyiga ku mabbali kati yagezaako tukuba tractor weeri ate nga basimyewo ekinnya mu maaso kuli olunya tetukkiriza kutambula kino ekina tekikukkiriza kukola ezedi nazo zikoze eki ziyimiridde kyetwagamba munnange omanyi there is no way out here the only thing we have to do if you want to save this one first get out temukyasobola kudda mabega tetugendawa nate nga neddwaliro omuntu asobola okubanga muliwunyiriza awo nga tugamba bode tugamba enusu olwo 10 okutuukawo tugamba manyi trying our luck because that's the only way we shall try. Let's try our luck. If God is supposed to be alive, you will be alive. If not, you will not be alive. Mama na akaba wa tuga mama kakala katufuma bwe tufune boda esoka tu boda yimirire yatulabanga bazoro ngani atwala omuntu ali obuyibi ati wale byeko pozi sukari bobi wani atero kwa so guy yagana retire natufuna guy omulana agamba okay let us go muli musawa mekezo awo tuli musawa emukitundu azigana kuyingira ezo 2 otuvuda nko 10 n'emmeka 12
kati kayinakkiriza okujjayo God embaga yali mu kujjayo God because jigera nasiya ziri mukumukuba weziberako wezivaako simukuba ziberako wezivaako siya zimukuba ziberako zikolaki wezivaako kati tumukonvi running jibamu ayo musajja yatuyambako simujukira musajja obuwanvu mu video omutega okumutega nti yono ngendeyo mugambe kablaza wevale sio amutegeera so yatuyambako okumukwata kali njagala nfune boda namba mmeka 2 ntekeko maama we tugendereko boda njifuna nga bano basimudde ngamba boda goba picha ye tukoleki nansa amuteeka kubanga video tulaba nga nansa amutuusa amutulirako mabega amukwana mugamba kwata nnyo zikaondoli nnyo because one mami ali psychologically tortured of course manga olaba yakaba kuva wano nga mugambe umanyi the option remaining is to refer you. I can't do anymore. Kati anali ku boda God yakyategeera. God ogamba God abeerako. God yatuuka ng'akaleka abeerako naye zimukubamu. Memba musujja gubeera mungi kwataakinga nnyo era kukuba nnyo tekukulekera mirembe. Era bw'osoma one of the complication of severe malaria butukira ku mutwe. Kusobola okwenga anemia whereby God yamana agifuna kusobola okukuwa ebintu bingi so kati God yafuka yangamba ali yangamye kati fukamu yero because omuntu bw'atera okukuwa biki byabadde ayitamu ngamba okay nanga agote jabera fine ate nga bote bamanyi so most of the people naddala abali mu Ubamba bali bayita be elite. Yes. Wali wana batamanyi. Ngayo ekintu bwakira bana banga like. Ebya bulijjo nanya kumuluzaawo na ne people don't do things can. Abamba manyi okunya kawalaji. Watu wasinde bakimanyi malaria can kill. Tebakimanyi. Awuli ekigambo malaria they see it as a very very simple thing. But it is one of the complicated diseases also. So kati doctor watuka ku boda. Bamuteka ku boda. Musawo omukyala amutolirako. Amukwata. Oyamukwata. Nze nfuna ya mama netulako nani ne mama nali nga ali bibye nga no mufuga engoye tafayo ngoye baziri saidi no muyamba omukudde nga mama tula bulungi tugende mutulire mabega nga okulwana yake ndi kwaina oli alwana nakola ki nana alwana tugende again all of them say nonya simu yange tujiraba kuba nali no client ali no kujja njagala mugambe siri wo simu baza chagira bajibyetta mbuzo wa bodo so kunkwatira kona atule mama nja kutula bulungi nzire mabega nsoke mpikinga ki esimu ntegeeze client yali njira simu nchagiraba abana bagituttedda abagikuwoze bagitutte abana nenda yalimu naye simanyi agirinyamu anti ngamba nti awo mukavuvu nganaawo esimu twagifuna naye bagirinyamu kati natekola Gwetonkubira nze sikukubira naye gonkubira ate gwe okwata bukwasi n'omanya eddoboozi oba tubayinyweddeko bulungi sikitegeera so nensoka nga olafuna simu negamba kanzireyo wa nabo omulwadde ali biki netugenda dokita yali avuga ambulance n'ava emabega ngenda otuuka nga bamaze okumuadimitinga ngamba good enough amaze okola ki first treatment ekole ki ngamba you know what you have done our part now let us give the part to them and we see what comes after together but ebintu byamanyi ebyasimu kwatira God yobuzi kusooka kulwala nasirikira obulwadde ate nga kikibaawo mu ffenna bannayuganda kibaawo omuntu ajja mu ddwaliro nga atandise kuyeba ate ekintu olaba osaidi yaffe ffe abavubuka tulowooza nti tulina amaanyi gaffe nja kulwana nja kubeera ffe but it's not easy. But do you think senga temwasanga jam we would have made it? I think we would have made it leaving the other issue maybe Katonda yali asazeewo but we would have. So what message do you have for the Ministry of Works and Kasokena Minister to deck on the general public abakozesa enguudo bate actually etubanga tuze ku nafanya batutedeko mu bigere ebimu netugamba let us first admit this Ministry of admitting nti infrastructure mbi at one point okubeera nti eno ye main
tekitegeeza nti buli omu akozesa main. Secondly, Kampala is highly populated. Erina abantu baki? Meaning, infrastructure ebeera ntono. Abantu abasinga bagikozesa bwe bamaki ntono naye tujenyigamu ffenna tufiitingamu eriwa. So emergency egenda otuukawo. Nga infrastructure eri busy. Roads ziri busy nti n'ambulance okugiwa erina kusooka kulwana bulwana. But do you think if abantu tegera omugaso gwa ambulance? No. Sigwe bufeka abantu. Nebano betuyita ba government officials. They don't know. The authority. They don't know. Even the police doesn't know. The police does. It doesn't. Paving a way. Ambulance ejja. The day you find a guy, he's upside down. The day you realize that these people doesn't know. Ati katola nemwe ezubanyanya mubamu envundu. I look at the police officer, I felt like I should just box this guy. Mambi. I'm fighting for someone's life. And this guy to be fine. But I failed. It pained me when they told me that this guy is dead. It pained me. Yali avugambira siyangamba Dr. Ngati nangamba mwana. Weye yankubya n'essimu, ali siri mu Kampala. Nangamba, you know what? Manyi saagana yangamba, bwe kiki. Mwana, kye wakoledde zero. Nembuuza ate zero ki. Ngamba, God olowooza akyaliwo. Ngamba, what? So I had to call the mother. Mommy, how are you? This is Sandy, so yes. From this and this, yes. How is God? Nangamba, just chance okugamba neyanza nnyo bye wankolera. Kana teyakkiriza bwe twogera. Mugamba soko obeere mukumu. Musawo obubaka ki bw'owa bannayuganda? Kyensaba bannayuganda, munnayuganda yalina waali. Bw'alaba ambulance, naye ndi ambulance yeetunudde awo, agireke. N'abambulance abamu, amanyi abambulance abamu be baleetera abantu abamu okulowooza nti terina kyerina. Kiki otegeeza mu ekyo? Omuntu asobola okubeera ng'ali mu ambulance. I always see this. I'm a medic like them. I always see this. Abeera n'ambulance, just olw'okuba alina gw'agenda omumiitinga, n'ateekako obudde. Oh wow. You get? Yes. Bw'abuteekako alowoozese nti alinamu. Kati baliyo bakiraga talinamu naye ataddeko buki. Kati abantu bafuna immigration bagamba olaba n'ambulance bagikozesa buki. Kati oli niwaba olinamu emergency. Olwo yafuna eyo perception nti olumu muteekako nga temukola ki. Nga temuliimu. Agamba kirabika naye tebaliimu. You get? So nsaba community ebeera aware nti waliyo ambulance ezijja. Kasa ambulance nekulaga nti njagala mpe ekkubo. Jiwe. Ebisigale birekere Katonda. Oba erina oba tenakola ki? Jiwe. Because eba erina. Let me give you a scenario. One time I had a patient. I was transferring a patient from Mulago. A real friend of mine. From Mulago to Jeza. Yeah? We had the jam from Bryce up to Busega. Northern bypass. Jam was like this. I know. But one guy got out of the train and was like, you people, you should die from here. That's what he said? Yes. Why? We shall not give here. The guy refused to move the trailer. Abantu bakobwe batyo. Even as you want to go, like you people. So we had to use another alternative. The alternative was to pass Nansana. But this person is sick. Are you okay? I know. When people are fed up, what happens? Kalibala, if you are fed up, what happens? But walogamba nti omwami yanyeziza n'enkuba abaana. You know, Jagachi ku government. Can you let them sit down, find alternatives of emergency things? Thank you. If there is an emergency, what solution do we have for this boy having emergency? I can now doctor when go to ambulance ezimu. Now, yes, but there is a time when there is an emergency. Anti kati waliwo okubanga na wali teziriimu. So first okay, like about if the area that this ambulance doesn't have a person inside, or what they are taking is not necessary for emergency, they should be penalized. Put there a penalty. If you use an emergency load when you're not having an emergency, you should take the penalty. We have cameras. If you look at the ambulance when it's coming,
and look at the windscreen very well. You can see people behind. You can see them. Oh, when you look at in the sides, you can see people inside struggling with someone's life. Yes. You get anyone alone can make you tonight. This one is an emergency. So you have to pass Nansana to save someone. Because in Mbalago, it was not getting any solution from Mbalago. Kati Doctor, tugenda kwa kyokuddamu abantu okufuna ekisa okuba ambulance ekkubo okubajjamu kiri. Sensitization. Yes. We need to sensitize everyone. Secondly, but we do not just blame the public. This is a two-way traffic. Even the government itself. Yes. What have you worked out to save other people who are not eligible to use the road? Ministers are just because I just an escort in Maso. I'm going to say an escort. Ni wana akakuba ngomwana atwera agambe sijijjawo tajijjawo. Second wana akakuba ngobasi ntwa kagambe sigenda jijjawo era kola ki kachajijjawo atogenda jinyiga ku kibati kituufu. Meaning nawo jagamba kati sina option we hold on. So government is change aba government kiri kinene. Kira kitanyo kya kukisaba government. Eteekawo emergency things. Emergency lane. Nge lane jola tojirinya. Tojirinya muti. Walinya mweno nge ambulance eri mukujja, president ali mukujja, minister ali mukujja is your mistake. Because ye ebe kusabye. Often. Na iye webanga tena afanya tujako se kintu kye kimuntu woyimirira wano na yimirira wano. Emergency ne bwejja bano twali solution then tugenda kusolvinga because all of us. Kana nianza nyo Dr. Nianza. No, I have one more thing. I have one more thing. Yes. Tunonjagala kalibalo na platform. Yes, sir. People know you. Yes, sir. And people can hear you talking. Yes, Doctor. Don't love no tukola. Not tukola. Yeah. But we have pain. Sorry? We have pain. Yes, what pain? Olozinga omuntu olulira pain. Often. Naye if public nondi olozinga edwayo bwe yuluzinga bamanyi ffe feeling pain, but we feel it because we are normal. We are human being like them or like you. Njagala musensitizing abantu before you rush. Otandika okujajinga. Can you first sit down and first think of what happened previously before you started to talk? Good. Abantu banategeera ekyo kintu nti omwana oli yabadde mulwadde nnyo okumala bbanga ki weeks 2. Toyogera ku nnaku 2 zafuniddemu complications. Tandikira mabega. Abadde ajja bwati. Abadde amira kino na kino. But no response. And this. Abantu bajja kubeera awo yanti before you take Coartem, are you really sick? Before you take a Cipula, are you really sick? What are you treating? There's one person who told me that Metro is a pain killer. Like seriously. So people need to be aware. Kalimbana nja kusa mukose platforms za munyola abantu. Si buli kimu is a pain. Era kyetuliko Doctor. Kati embeera ate okwati yakuleka kyekimu okusinza ku kyogeddeko I can feel the pain. So we are paid gentlemen. Si omuntu gwalinkozeeko nti naafa. Tisi asoose okufa, you know? Si asoose okufa. You have seen abantu bokolako nolabanga afudde ng'okkiriza. Why? It took me time. And he was a young boy. Ate nga waliwo chance nti ajja kuwona. Okitegeera. Eyo chance nayinja 10 ku 10. Nti agenda kuwona. Era kino naye gena bagamba ajja kutereera. Nemukoma nga tukona gamba ajja kubeera ffe. Okitegeera. Kwanga nangamba koyo jamu atukutte bwatyo. Singa tusobodde okutuuka mu 1 hour back. Kibadde kisooka. Naye ebirwadde pe ajja byente tandise okwagala ofoolinga. Sisuubira. Kati kuleke Doctor kubanga abalwadde. Other than kalibala. Katusevinga obulamu obulala ate. Yes. But thank you so much. Bankubidde simu ngandi wala. I know. Bankubidde nandika omusolo bagamba ndi busega. Thank you so much. I know. Thank you so much for the time. It was nice meeting you. And webale kutaasa ggwanga. Dr. Jamal. Sanyusa nnyo okulaba Dr. Jamal. Ndakuddamu nkukyalireko keera. Igwa. But thank you so much. Thank you very much. And thank you for your time, Bida. Yes, sir. Thanks for the visit. Yes. Other than I would say, we meet when
bitageyo. Exactly. So olunaku olwaliro bwetyo bwe tubadde mukwano tubadde wano Kyengera ewa dokita eyajjanjaba omugenzi God BAM Medical Clinic era nga twabasuubiza nti no tugenda kuba twegattako twe nga tumanya ebifuddeyo olunaku olwaliro. So thank you so much until next time. Ruth Kalibala Bwanika era nga nzamu kukaatiriza bannange ambulance tuziwe kuziiseemu kubanga tomanya eddakiika ezasatu z'oganira mu kkubo wabawo obulamu bw'ogenda okugyawo okusaanyaawo naye ate ng'eddakiika ezasatu z'omuwa n'ayitamu oyinza okusevinga obulamu. Mubeere bulungi abanjagalire Yesu. Bye.